Buli mwaka ekitongole kya Transparency International kikuba ttooki mu mawanga mu kaweefube w'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Alipoota eno efulumizidde olwaleero eraze nti Uganda terina kyekyusizza mu kifo kye yalimu ku nguzi newankubadde gavumenti etaddewo ebitongole bingi ebirwanyisa nnamujinga w'enguzi. Mu mwaka 2013 Uganda yafuna obubonero 26 n'ekwata ekifo kya 14 kyokka omwaka guno efunye obubonero 26 n'ekifo kya 42. Kenya eri mu kifo kya 15, Tanzania 19, Burundi 59, Rwanda eri mu kifo kya 55 ekitegeeza nti ekola bulungi mu kulwanyisa enguzi. Bw'oba ogenze e Rwanda ng'oyagala kutandikawo kampani osobola okugiwandiisa mu lunaku oba lumu oba nga bbiri. None mu Uganda kimwe kigenda kutwala myezi na myezi oba n'omwaka kubanga olina okuliisayo abantu bangi. A minister in Rwanda to delay a project tantamounts to losing a job, even going to jail. A minister in Uganda, it will go through a just process. IGG, the police, we shall wait for the outcome from the courts of law. And the outcome will be the ministers are innocent. Nangambye nti abatukumidde mu buli bwenguzi ffe abantu ffeffe nnyini kubanga ne baminisita ne bagundi bonna bava mu bantu. Omumyuka wa kalisoliso wa gavumenti Mariam Wangadya atongozezza alipoota era n'asaba ebitongole by'obwannakyewa okuwa amagezi ku ngeri y'okulwanyisaamu obuli bw'enguzi mu kifo ky'okukolokota gavumenti buli kaseera. Ekibuuzo kye mbuuza nti singa oba Transparency International eyali eddukanya eggwanga lino nga ye President Museveni oba gavumenti bo bandikoze eki? Bannayuganda balina okuva mu mbeera eyo gamba nti kasatu weebaka otulo kubanga mukimanyi nti mu kwebaka otulo nabo basasula omusolo. Alipoota eraze nti enguzi mu Denmark kati yafuuka lufumo. Mu mawanga agakubiddwamu ttooki Somalia yekyasinzeemu obuli bw'enguzi era ekutte ekifo kya 174. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.